amasimu bembadde njogera nabo tebakyankwata kati ngenze kunema office kangene ngumba bwe yabadde aliko abantu baawe ebibaluwa ku kyalo Kitiko Birongo Stero mu Makindye Ssaabagabo olunaku lw'eggulo ebibalagira okwamuka ekifo ky'entobazi akulira ekitongole kinnema ekyobutonde bw'ensi Dr. Balirega Kankwasa yalaze ng'ebikwekweto eby'okusengula abantu mu ntobazi bwe bikyagenda mu maaso okwetooloola eggwanga lyonna. The three, they are already identified, and the reason we've started with them is to avoid further incursion in the wetland. We are here in the interest of protecting the remaining wetland as we do not lose any slight inch of it. Nabwe ekityo olunaku lwalira ekitongole kinnema nga kiri wamu n'ekyamazzi ssaako abakuumaddembe bizinzeeko ekyalo Buggu mu Makindye Ssaabagabo mu disitulikiti y'e Wakiso okumenya abantu abasangiddwa bawangaalira mu lutobazi olwakaliddubi. Wabula abantu olutebuse nga abannema babadde bagenda kubamenya beekozeemu omulimu ne baddira okumenya amayumba gaabwe okusobola okutaasa ku bintu byabwe ebimu. Bangi ku bano bakira balabiddwako nga bafulumya ebintu mu mayumba okuli ebitanda, emifaliso, entebe n'ebirala ng'era bino babadde babiteeka mu kyererezi. Abatuuze bano kyokka bakukulumidde ennema nga bagamba nti teyabawa kaseera katuufu ka kubamenyerako era ng'abamu bategeezezza nti babadde balindiridde olwanga 19 omwezi guno okulaba nga nnema eno egenda kulamba amayumba agalina okumenyebwa. Ebaludde nga batuwoolinga nga batuzoganyazoganya nga batugamba nti ate basooka ne bamenya ne bannayiba baffe eri netulowooza nti ffe batuwonye bajja batuwonera naye bakedde bukezi batugamba yo batuyita nitugenda wali ebusaabala ngenda kusomesa 29 ne bagamba batusomesa ne batugamba nti tuze kuba tusomesa ng'ennaku z'omwezi 19 tugenda kujja tupime akayinja gwe kanaakwata oyo tujja mukola ki tujja kumutwala era tubadde tuliwo nga tumanyi tuliwo anaku z'omwezi meka 19. Mu ngeri y'emu abamu ku batuuze bano balaze ng'ekitundu kyabwe kino bwe kitali mu lutobazi ng'era balumiriza nti enzimba embi ey'oluguudo saako n'ekyabagagga nti okuyiwa ettaka mu ntobazi bye byaviirako embeera eno. Ekkubo weriri waliwo abatuuze abali babeerawo nga bawangala ne bano nga bwala bafaananyi bakifaanana wano wonna naye bamano okuyiwa ettaka kkubo wano kuba basasula buli muntu yali awo bana beno bwe basigalawo tebabawadde kyansi yonna yonna era nti babalindeko bakyo baki bagenda menya bamenya nga tebabasasula kitegeeza wantu wali watuufu okubeera n'abali wano badde batuufu okubeerawo lwakubadde tebayiwa ekkubo lino ettaka ekkubo ne likola ki ne lisituka waggulu amazzi ne gadda wansi okufuuka entobazi eno gy'olabawo kubanga ekisinga okunnuma bonga bo abagagga bo basimbira ddala mu nnema kati waliwo ekizimbe kiri wali wansi wali kyo tebakimenyi naye nga tekyo kiri mu ntobazi fe abanaku febe batulugunya ate bo abagagga ne basigala mu ntobazi. Kale omuntu kagende ng'abonaabona mpaka naye munguyiko ekiyita waggulu otega wansi empungu teryabye. Omubaka w'ekitundu kino David Serukenya alaze obwennyamivu olw'ekikoleddwa so nga agamba bazze nga beetaba mu nteeseganya n'ekitongole kya nnema ku nsonga y'abantu bano. Bakuba olukuŋŋaana lwalimu nnema lwalimu national water lwalimu municipality lwalimu RDC ne police ne batugamba bakomewo nga 19 kukola demarcations then bakomewo oluvannyuma balyoke ba enforcing naye ate bazze nga biri okwenforcinga nga tebana bakudemarcating. Ekyokubiri baatuwa lisiti ey'abantu ab'okumenya era ntimbe ku LC era abantu bonna abalina okumenyebwa beemanyi naye tebagoberedde lisiti. Oluvannyuma kiweeti ekirala kireeteddwa kyokka nga kino olubadde okutandika okumenya ne kizikira era nga wano amafuta galeeteddwa ne gateekebwamu ne kitwala mu maaso og'okumenya amayumba. Omwogezi wa nnema William Lubuulwa asambaza ebyogeddwa abatuuze nti tebaabawa budde bumala okwamuka ekifo kino era ng'alambuludde ne ku bigambibwa nti abamu ku bamenyeddwa tebabadde ku lukalala. Era nammwe mbategeeza nti abantu bano tuzze tubategeeza entakera ntubagamba omanyi twagala nnyo abantu twagala nnyo okukola mu ssaawa envannyuma
kivula otunula emabega wange waliwo kati abejjirako amabaati nga tewaliwo wannema ayimiriddewo tewaliwo poliisi ayimiriddewo bajjamu amabaati bajjawo amadinisa n'ebintu ebiringa ebyo kubanga kati bategedde nti ddala tuli munabudu kyagamba serious. Ono bw'ati ayongedde okulabula abantu bonna abali mu bifo eby'entobazi okubyamuka bunnambiro ng'omukono omuwanvu tegunnabatuukako. Naye kati wano njagala okutwala n'omukisa guno okutegeeza munnayuganda yenna nti ekituufu kiri nti gavumenti eri serious. Yagambye nti gavumenti yeetaaga okutereeza n'okuzza obujja entobazi zonna n'obulamu obw'obutonde bw'ensi mu ggwanga bidde mu bikola emirimu gyabyo. Wetuviiridde mu kifo kino ng'abantu bangi abakyasobeddwa n'ekyokuzzaako so nga abamu babadde batikka ebintu byabwe okubyongerayo. Kimuli Abdallah yakusakidde eggulire lino ku Racket TV amalindirire. Akakiiko ka Parliament ka Appointments Committee akavunaanyizibwa okusunsula abo ababeera balondeddwa omukulembeze ogw'eggwanga ku bifo ebinene kamaliriza omulimu gw'okusunsula abantu ab'enjawulo abalondeddwa ku bwa minisita. Waliwo awagamidde mu kasengejja ka Parliament kano so nga ne minisita w'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo